omusajja yawandiika ebitontome bino bannaye obisoma n'owulira nga nawe bikusse abeeno koodi ani oyo Wekasimagwa ye Kasimagwa musajja watu oyina ekikutta kati olulero wefudde omulenzi ow'empisa ng'osooka konkona ng'oyingira abansonyiwe kale yingira zimomo kubira engalo kuba engalo omulisa mulyango mu nnyumba bakuganyeeko Will you keep quiet? You were not informed. Kati lwaki obadde ombuuliza wali ku mulyango ng'olinga atasobola kuyingira mu nju mama nsonyiwa oba muntu gw'olibamu ku magezi olunaku mubweto mukama webale kumpa omwana nazaala this man in this life banno bakula amagezi gambuka okulanga kikajjo gakomawo gadda buzzi wansi lwaki obadde ombuuliza mu mulyango saba kisonyiwa mama no kitunulira kiringa situulu enkadde. Can it happen? Kwegayiridde mama nsonyiwa sikyakiddawo. No problem. Ye ne bwe naakusonyiwa ne bwe siikusonyiwe nakakusonyiwa gwe gusoose mirundi emeka nga nkusonyiwa. Eba nange. Sikyaddamu kubuuza nga ndi ku mulyango mama ki. You know you can be prosecuted for that. Kitengeke sikyakiddamu. Kale mama wadde ntuukidde mu busungu. Kunyiiza mbaddeyo nenkuleeterayo ekirabo ondeeteddeyo ekirabo nze nkulowoozaako webale nnyo mwana wange kyokolaba nkwagala nkwesimisa okusinga abesimisa abaana baabwe obeereyo nondowoozaako noga kati maama yeetaaga ekirabo kamutwalire kati era obaddeyo nolowooza nti maama yeetaaga ekirabo nogaako ndetebanaekana gwe ondeeteddeyo ekirabo kyekito kimpa era onkuleetedde naye njagala oteebe ndabe oba nakuleetedde kyekyo nawe obadde ogirowoozaako kati teeba byakumala kuteeba nze wano bulijjo bwe nkugulira ndapaati nenkugulira niigiina nenkugulira byenkugulira byonnaawe mba mbireese waka nsooka kugamba nti teeba byenkuleetedde Kasimagwa anti ko bujozi tongamba kuteeba kati nze nkoze surprise kusupurizinga teeba surprise byebiki byennyumiza bwe mwayiga oluzungu mulowooza munaatukinako bukinyifu abatalumanyi surprise byebiki njagala kusupurizinga teeba bwe naaba siteebye togenda kukimpa mama nja kukikuwa njagala kulaba oba osobola okuteeba era owonye kyondeetedde ndabika njagala naye mbadde sigenda biteebayo nkumalemu olwo olugezigezi kati ongambye nteebe ekyo kyondeetedde teeba kandabe simu si simu kirabo kirala nnyo si simu si simu ndeetedde ki lugoye maama oyagala engoye wadde oyagala engoye naye era si lugoye si lugoye kirala kyakulya oba kyakunywa bwe bakugambye kuteeba ate nenkubirako nti oba kyakunywa oba kyakulya oba kintu kikalu awo ansa mba njanguyiza kati no problem oteebe buteebi nze nteebe buteebi nga tulabe ongulidde soda nedda nnyabo maama si soda. You will move out of this house. Nenga ngesinze nnyo mpulira nkooye oza bwe nkikugamba nga ndi wala sijja kiteeba bulungi sembera wano nkikubuulire mukama simanyi kuleka semberawo nkuba akaama naye olidde kusembayo era bwe kigaana nga mmanya maama tamanyi kuteeba sembera nkikubuulire mukama kuba mpulira nkooyo leekaana mazima
Sembera kumpi ey'oli wala. Sembera wano kumpi ey'oli wala. Omanyira. Ani kwotebesa ebintu byonna. Ndi mukwemalayo buli kyenteba kifu. Ompita myaka gyo. Kati okubidde kyate maama. Iyo obadde ondetedde ki? You will move out of this house. Kila wambadde ndeso kikopo. Ngandaba lubalyoza ebintu ekikopo kyo nekyatika. Nenga akangulire maama ekikopo ekirala nkikuleetere. Era kyo kirabo kyembadde nkugamba okuteeba. Embwa zeeweddembe. Kati obadde just ondeetedde kikopo. You know what I need to tell you? Ekikuleetera okugamba maama ateebe. Niyo surprise nak. I want problems always. Olaba just kikopo kyekikwetooloozezza bwekyo olwoba olingulira ettaka. Olingulira ekisingako ku kikopo. Tolingamba kweyambula. Jesus! I want problems always. Totawaananga kuddamu ku binkozesa ebyekisiru byo. Sinakutumako bintu byo olutuuse wano eno neeyogerezaako. Teeba. Bw'obanga okimanyi ebintu byondetedde obirese kunteebeza toletanga totawaananga. Chukamba. Kawedde mu